Ennyanja Nalubaale emanyiddwa nnyo mu by'obuvubi kyokka embeera nga bw'ezeekyuka omuwendo gw'abantu guzze gweyongera ku bizinga. Kati ng'oggyeko emmeri egenda e Kalangala waaliwo emmeri endala eyali egenda e Kyamuswa mu kitundu kye kimu mu 1996 gavumenti yaddira emmeri y'omu kitundu kino n'egitwala okugikanika kyokka nga n'okutuusa kati ebadde tekomezebwangawo. Olw'obwetaavu obungi olunaku lw'eggulo gavumenti yatongozza emmeri ya MV Nodi okuva e Nakiwogo okugenda e Bukasa mu Kyamuswa e Kalangala. Emmeri eno yakutambula emirundi ebiri buli wiiki. Aba Nation Oil Distributors bakwataganye n'abaddukanya MV Kalangala wamu ne gavumenti okutereza ebyentambula mu kitundu kino. Kiziganya under the PPP management okuleeta okukomitinga emmeri eno ejje yamba abantu ebbanga eritaka wansi wa myaka 6. Kati n'olw'ensonga eyo tuliwo nga ffe kampuni tufunamu kubanga endagaano twagikiziganyako ne gavumenti neefunamu olw'okusaavinga abantu baayo naffe nga mu buntu ne tuwulira bulungi okuba tuba tuyambye abantu. Kati abakulembeze mu kitundu buli ludda lugamba buno buwanguzi eri bo olw'okuba emmeri eno si ya gavumenti. Nze mbadde mbawemuukiriza nga ngamba nti mwatwala emmeri y'abantu b'Ekyamuswa mu mwaka gwa 1996 nga kati tugenda kuweza myaka 3 ng'abantu b'Ekyamuswa balinda era tulinze ekimala. Ate oyogedde n'onsanyusa nti tolwanyisa gavumenti kakati njagala ogiyingire nkwekubyeko yingira gavumenti Abatuuze beebuuziza ku bisale ebigenda okubasabibwa. Abantu abawangaalira waggulu mu kyalo nabo baba tebafuna bulungi kasente. Kulwesa kya Mukama Katonda nsuubira tunaagenda okuva wano ng'abantu tubateese ku bbeeyi yaddeko kuba ebyenfuna si birungi ku mwalo. Erimu ogwa wansi awo ogwo gujja kuba ku mutwalo gumu kitundu. Erimu eri waggulu ng'oyagala okulya empewo mitwalo 2. Kakati gw'osalawo wa weeyagala okukola ki wotuula. Era bano beemulugunyizza olw'entambula ebaleeteddwa okuba ng'etwala abantu bokka kyokka nga balina n'okusomosa ebintu byabwe. Musanyufu emmeri ezze naye kinnakuwaza ssebo minisita tekuli kaalaawensi k'emmotoka ffe tunaakulaakulana ddi tuvuge bulugalo. Abaminisitule y'ebyentambula bagamba abantu mu kitundu kino okulwawo okufuna entambula kyava ku COVID eyakyankalanya buli kimu. Ensonga yajja ya COVID bwe yakuba eggwanga lino n'amawanga amalala ebyenfuna ne bikola ki ne bigootaana. Omukulu ono baali bamaze okukola enteekateeka ne design ez'okukola emmeri ey'Ekyamuswa eri gye tugamba erina okugirako ki emmotoka. Kati emmeri eyo bwe yabeerawo mujjukira twava mu COVID-2022. Kati batubuulidde nga gavumenti bw'etunuulidde ebyobulambuzi ku kizinga kino nga n'olwekyo babadde balina okufuba okulaba nga bateekayo entambula. Era waliwo ne bamusiga nsimbi gavumenti b'eri okuperereza okulaba nga bakulaakulanya ekitundu kino nga baleeta amaato okusaabaza abantu. Example wano e Bukasa wano wetuva wano ekiwungu bajjajja ba Buganda 53 n'ensibuko ya Buganda bangi bakkiriza nti nno ensibuko ya Buganda yali wano ku kizinga e Bukasa. Era mulimu ebyobulambuzi nga bajjajja Mukasa, jjajja Wannema, mulimu ekiyiro kya Nanziri, byonna biri kuno ku Bukasa. Naye abantu tebasobola kujja biraba kubanga tewabaddeewo ntambula. So enfuna yaffe nebanga etubanja nga ba investor betwogeraganya nabo tubagamba nti ennyanja eno kya bugagga kubanga ennyanja eno tekwata wano Kalangala na Mazinga yokka egende Kenya egende Tanzania
mu mawanga agakulaakulanye ennyanja yeeyambisibwa mu bintu bingi ebyongera ku nnyingiza y'amawanga ago ekitalina bakukolebwa kuno yadde ng'ennyanja waliwo eziwerako.